nze njoke mubonaabonere. Mwana watu gwe bano bozaala wano kitaabo taliyo wali wakalikira epikipiki kola drive utakola pikipiki taliwo naawe batwalira kubanga obatayagala baana badoje sio ate nonze mpulira ekintu mpulira ekintu ku mutwe mazima ate nze munnange nze abaana bano ngenda okulyanga ekintu omanyi esagamba nze nali musirikale wa miini tontiisatiisa kubuulira munnange nze nali musirikale wa miini era kati ngenda okulyanga ekintu kigamba beibe engamba gonzeyi kijja munnange ate nno kati gwe omanyi waliwo bitutabagamba naye kakati nze waliwo nelwentaduka nenjogera enemizo toyinza kutegeera asinaabo abaana batikka ku mutwe bakaraja kabla suno. Sasa mimi natoka kwenda kutoa pungucho wewe nakwenda kupiga huyo na mtoro rasasi tano mara moja karakaka kwa kitoi moja kwa kuni kwa kitoi moja kubolira umusajja wapechi unacheza na mimi kwa kucheza bannange nzikiriza abaana baleete babaleete maama waabwe taliyo namwe mukisembye neboli bado sande kadinange nesiri bbiri okuyonja ababona abangi temunenya abasajja bannange omwoyo guncagadde mbadde nsula buli olw'abaana okumanya onsanyusiza nnyo omwoyo ne kunteezange nkuwaddeko eryeddawo webala obutabeeranga bano benda balaba abakyala mulimu ab'ekyejo ogenda Plan B Records, ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Mu video ye Mama Chine Rehema kulabako ne Lord Fred Sebata bali baperforminga oluyimba ndagalwa abaana olwayimbibwa Lord Fred Sebata ne mukyala we kati omugenzi Pros Nabigumira Nanyiti Sebata. Jali myaka gyemabegako myaka gy'ekinaana we bayimbira oluyimba olwo naye Mama Chine agezezaako okubeera nga aluzuukusa. Wetwali ku front page enamasuba ku lunaku lw'abaagalana nga 14 olwokutaano olwo oluwedde abantu bajja mu bungi ku front page mu kivulu kya Lord Fred Sebata 42 years of Lord Fred Sebata music experience. Kale waliwo omuwagizi yejja yamuwa obukadde 5 n'amugamba nyimbira oluyimba ndaga lw'abaana. Yagamba nti kyali kimutwalidde ebbanga okubanga tafunanga muntu asobola kubanga amukuuma naye oluvannyuma waliwo omukyala eyamugumira era omwami oyo yajja ne mukyala we ku stage n'akwanga Lord Fred Sebata
obukadde 5 nga amwebaza okubanga ayimba oluyimba ndagalwa abaana. Kale ebyo bye bimu ku ebyo ebyali ku front page Namasuba. Simanyi ku lunaku olwo gwe wakyakalirawa, naye nze awo endongo we naginyumirirwa, nali ne mukwano gwange Kanakulya Umaru bwe tutyo bwe twagenda. Kanakulya Umaru tuwangadde naye ebbanga ddene era abasinga mutulabyeko nga tuli naye mu kusiima Lord Fred Sebata nga 3 Ogwomwenda 2023 tuwali naye wali ku Masekedo Masekedo Kabuusu. Then abaddewo ku birthday yange awo nga omwaka gwali 2023 guli gwali 22 wembaseerabidde. Kale bwe tutyo bwe tuzze tutambula n'enteekateeka ez'enjawulo okubeera nga naffe tugatako ku kadongo kamu ono etofali. So ekivulu kyanyuma era nsuubira amaaso awo waliwo omwami eyakwata ebintu bino eyabinkwatira naye akyeremye okumpa footage wange. Oba oli awo wanaaleeta footage ngenda kuba mbawa show eno yonna muginyumirwe naye sofa mufiikireko awo. Naye nga show ekyamazima Dr. Kwef ye yali emabega yategeka bulungi. Omujjuzo gw'abayimbi tegwaliyo, abayimbi baali batono naye nga baatuwa ekyo kye twali twagala. Endongo yatandika ku ssaawa 3 ez'ekiro, endongo baatukuba nane stop essaawa 5 twamala ssaawa 8 oluyimba lw'eggwanga okubanga lukuba. Neebaza abaakuba ebivuga, neebaza abawagizi. Kale embeera teyali mbi n'ekifo. By the way, omuntu eyeetaaga okubanga okola ebivulu bino oba emikolo, nalabye front page mbadde situukangawo naye ekifo kigazi, si kyakeerere, otuula bulungi kubanga twatuula bulungi, ekifo kyajjula kyonna, twaliwo twanyumirwa, endongo baatukuba luyimba ku luyimba nga tewaliwo mbeera. Era ndina ekintu kye nalaba mu kadongo kamu. Kadongo kamu ono agenda ddengulu naddala eno mu bantu okubeera nga bamuwagira. Oba oliawo kati abayimbi mu abalina okuba nga muteekamu amaanyi okubeera nga mwongera okwagazisa abantu endongo kubanga abantu baagadde endongo. Ndina omwami gwe nali ntudde naye namubuuza, mu bantu bano b'olaba olabamu omuntu ow'emyaka 60 bagamba kadongo kamu w'abakulu. Kadongo kamu yatunyumira nga buli omu azze abajja n'abaabwe, abajja abaabannaabwe era nabo bonna banyumirwa endongo. Lord Fred Sebata n'ajja n'atukola ekintu n'agamba, munnange weebaze oyo gw'ozze naye. Omwami azze n'omukyala mwebaze nti munnange weebale kunjagala. Naawe omukyala azze n'omwami mwebaze nti nawe weebale kunjagala. Naye ekyogamba nti singa kisoboka kuba oyo gw'ozze naye ekifaananyi mwekubye serefi mugiteekayo ku mitimbagano gyammwe nga Facebook biki awo nendaba nga obuzibu buzze. Naye nze of course nali bulungi kubanga natuula kunyumirwa ndongo yange we nali era bwe ntyo okutuusa we yaggwa. Ekivulu abaakuba ebivuga be nasinga otegeerako kwaliwo muttabanyi w'omugenzi Peterson Tusuubira Mutebi era yavaayo n'ayimba oluyimba lwa taata we. Then waliwo omwami Rasta owa Madrid era ndowooza oba n'atuukirira akatumwa Spirito. Rasta oyo ndowooza abantu mubadde mulaba Dennis Senfuka ng'akuba keyboard naye gaayo oli ekyamazima ayina life mu keyboard. Nze ndudde okulaba nga basobola okufuuwa omukubi w'ebivuga n'okusinga omuyimbi. Gayi baamufuuwa ssente nga yateekamu life okuva endongo eyatandika ku ssaawa 3 paka ku ssaawa 8 ng'olaba afiiringa kyakola azina akola ki ng'akuba nga musanyufu. So bwe kityo bwe kyali. Professor Hannington Maanyi Sensuwa yali ku solo gita era endongo gye yaggweera kyenkana nga ye ndowooza tabanja kubanga yakuba endongo ffenna abaali muli ne tumuwa gye bayita standing ovation kubanga ndowooza era baalyoka ne baba nga gwe baasembyayo kubanga eyaddirira eyasembayo we yamala okuba Madiina najja wamala
olwo ne bajja ne bakuba oluyimba olwasembayo olwaba mu lyasooka naye nga ekyamazima Professor Hannington Manyi Ssensuwa yayolesa obukugu. Erinnya lya Professor ekyo ekitiibwa yakifunira Kenya mu 1973 yali agenze ewa Chandalana mu CMS Studios gye yakubiranga endongo. Jjukira omwami oyo alina n'ekyafaayo nti ye yaleeta solo gita mu nnyimba za Kadongo Kamu nga yasooka giyisa mu luyimba lwa Lord Fred Sebata olwa Samu Wange original version ye yakuba solo gita eyo era n'emirimu gino n'agikolera ddala mu Kadongo Kamu Super Singers zo ennyimba abawala mumpe mudde baana bange yoyo gw'owulira ku solo gita akakadongo akasooka twitwitwitwi yoyo Professor Hannington Manyi Ssensuwa mukodomi wa Lord Fred Sebata eyali bba wa Alice Nabata. Professor Hannington Manyi Ssensuwa kubanga endongo yagikuba buli kisoko n'akijjayo agikubisa asobola ogyogeza ng'omuntu nevuga ng'emmundu agikubisa gita. Kale kyekyo ekintu ekyenjawulo kye nalaba ku ye era ndowooza neetaaga okulabako Professor Hannington Manyi Ssensuwa nga bali ku stage y'emu nga bakuba endongo ne Sunday kiri kuluzi Rasta Draga kubanga Rasta Draga naye ekyamazima Sunday kiri kuluzi yakuyimbira bakabasajja banyuma waaba atandise okukuba endongo agiteekamu ebisoko n'owulira nga ekintu kyakubanga akyagala nakwagazisa ekintu kyakola oba oliawo obudde buno kye tutasanga mu bantu bangi. Endongo ey'oku front page Fred Seremba ye yajja n'aggulawo n'oluyimba neeyanziza n'ankubira oluyimba lwange lwensinga okwagala okuva gyali oluyimba olwa Matayo yankuba ennyonda eyanoga. Olwo oluyimba nno abasajja lubakubiriza nti oba n'oweewaka wandibadde onywera. Kale bwe ntyo nzijjukira Fred Seremba ye yavaawo kwaddako Katumwa Superito yajja n'ayimba ennyimba bbiri nga Fred Seremba we yayimba. Mama w'abayimbi Sauda Batenda Nakakaawa ye yaddako ku stage n'ayimba ennyimba bbiri. Then oluvannyuma taata w'abayimbi naye najja n'ayimba ebizibu by'ekibuga Duniya etabuse. Then n'atuzaako oluyimba abadongo mwefuge awo bwe batyo ne bavaawo ku stage. Rehema kulabako Mama Kiine oba Mama Michael Kinene ye yaddako ku stage ejjogo ly'abasajja omukyala adigida yajja n'atuzaako awo bw'ava ku stage bw'atyo omukulu n'ayingirawo Lord Fred Sebata n'oluyimba lwe Nalwewuuba. Yatukuba Nalwewuuba nga alaga obubi obuli mu bakyala era teyakomawo n'atugamba nti kati nammwe abaami kambakubireyo akammwe mukawulirize bulungi. N'atukuba Naamu Yanoba. Kale yagenda awo n'atandika okwongezaako ennyimba n'akuba ennyimba ez'enjawulo nga ebamufuuwa. Ekyamazima Lord Fred Sebata yalaga energy. Ennyimba baatulaga nti bagira nga we bazannya n'emizannyo era emizannyo gyali mingi bye bimu ku bintu ebyasinga okubeera nga binyumira abantu. Muzeeyi Maliko yaliwo nnyo. Muzeeyi Maliko weebale nnyo weebalire ddala ogwo omulimo gw'okola. Ekyamazima ya performinga Mama Kiine ya performinga Lord Fred Sebata ya performinga Matia Mugerwa eyakuyimbira tebasuulwa naye ya performinga. Then n'abaana abo abajja abazanya oluyimba lwaba mu lyasooka oyo omuwale eyayimbanga nanyini kuzaala mwana eyateekawo performance. Ebintu bino we n'aba mbitaddewo namwe mujja kunjulira. Kale ebintu ebyenjawulo nabiraba ku front page en'amasuba. Kale bw'atyo Lord Fred Sebata bajja ne bagazaawo oluyimba lwa bba mu lyasooka lwe lwaggalawo ku ssaawa 8. Oluyimba bba mu lyasooka Lord Fred Sebata yaluyimba n'omugenzi Francis Bukenya yafa mu mwaka gwa 2012.
kivugo naye ng'osobola omujjukira mu luyimba lwe Entumbe y'omugowa ne Betty Nabulya Sansabula Njeze n'obugumba abasinga lwe bayita akaana nkaganye oba nagobeddwa emaganjo. Oyo Francis Bukenya mujjukire mu ŋŋenda n'omutembeeyi ye yayimbanga omutembeeyi. Kale yali musajja musaale nnyo mu kubeera nga agira ateekateeka ennyimba, yali muwandiisi muyimbi. Kale bw'atyo yatugendako naye Matiya Mugerwa ye yazannya oluyimba olwo ku stage era ne mu vidiyo yalimu. Kati abalala abaliyo ku kivvulo Harriet Ssanyu naye bajja ne baperforminga bulungi ne Muzeeyi Fred Sebata. Kwaliko mukyala Madina Nakiwala senga wange omulungi ogamba otya, yajja n'atukubira ebikadde byaffe weebeereremu n'amazina gaffe nga w'omanyi. Ye ndowooza alinga jjanzi likulekera okugulu lyo ne likunta n'obulema. Kati ye Madina Nakiwala wakiri akulekera amazina ye n'avaawo bw'atyo. Yatusanyusa nnyo abantu n'endaba nga kituufu endongo abantu bagyagala era senga Madina Nakiwala bambi weebale kubeerawo. Lord Fred Sebata twamulaba ku Serena, ebivvulo eby'enjawulo yaliwo, abaana ab'amatenda abalala tebaalabika. Then Muzeeyi Maliko yaliyo, Matiya Mugerwa naye yaliyo, kati Professor Hannington Manyi Sensuwa ekyamazima ayinza okumaliriza nga yeetika show. Nzijjukira Lord Fred Sebata eyamwanjula n'agamba manyi nti mwe abali wano abasinga muli baana bato, omwami ono ennyimba zange ezisinga ye yazikuba okuviira ddala ku ssaamu wange. Ennyimba ez'enjawulo ntambudde naye mu lugendo olw'endongo, tubadde naye eri mu Super Singers ne tutambula naye n'okutuusa kati tukyakolagana naye. Mbadde mbasaba naye abasanyuseemu, alina ekitone ekyenjawulo naye yatusaba ayimba oluyimba abantu oba oliawo abasinga lwe bategeera. Era bw'atyo mukadde wange Professor Hannington Manyi Sensuwa yatukubira oluyimba lwa Lobina olwo endongo n'etabuka. Abakubi b'ebivuga banyumira nti baatuuka bo ne bajjamu ebyabwe ne baleka muzeeyi yeetale n'endongo ye, naye nga nkugamba nti omwana mutwale ku Kikaya College and Vocational School basangibwa ali e Bulenga ku 7. Ku college eyo basomesa arts ne sciences badde ne boarding, twalayo omwana bamubangule. Fees ziri emitwalo 6.9 oyo omwana ow'ekisulo. Kale ate ku vocational nabo bakulindiridde okubanga bakusomesa koosi yonna ey'omu mutwe obeere nga ofuuka Munnayuganda ow'enkya asobole okubanga weetandikirawo omulimu. Twinex International bali wali e Bulaga ku lw'Emityana, abo badde ne boarding. Twalayo omwana babangule okuva ku baby class okutuuka munnange ku kibiina ekyomusanvu. Ate era gwe ayina omwana ng'oli mu bitundu by'Eseta Mukono, Buto, Kyaliwajjala, Namugongo, Janda, Sonde, ne wano dda wano Kireka, Kamulinaalya, Banda, osobola omwana okumutwala ku St. Michael Educational Center. Totya nti olugendo lw'ovaamu lunene, emmotoka etambuza abayizi weeri. Mwami Bazibu Michael waali. Kati gwe omuyimbi eyeetaaga okubeera nga okwata ennyimba zo mu maloboozi amatuufu, Plan B Records weeri okubanga ekolera ku nteekateeka zino. Oba oliawo naawe enkya bakubale mwabo abayimbi abayimba ebitegeerekeka, bagamba production y'ennaku zino nfu, naye Plan B Records egenda kubanga ekokolera ekyo kye weetaaga. Mukyala namba ya Harriet, ogamba otya munnange? Omufumbe, omufumbe, buli mufumbe gy'oli nkutumidde nti gw'obeera mukyala wa muzungu obeera mukoddomi wa muzungu. Kale bw'otyo namba ya Harriet oli otya? Taata w'abaana weebale mukuuma. Muzeeyi Bob Kabindi Mpiima, ogamba otya omuweewo era ndani bagamba batya? Muzeeyi Daniel Semyalo, oyo ye yatungiranga ye yaguzanga Prince Jopo Kafeero enkofiira
kwosa n'okuguza Elio Amala ebyokwambala. Yali muzanyi wa mizanyo naye very soon tugenda kubeerako naye tubeere nga tonyumyamu ebimu ku ebyo ebikwata ku music. Lulese Bunza awo e Massachusetts nkutumiddeko nti munnange weebale nnyo egyo gyonna gy'otuusaako engalo mukyala gyali yazaawedde n'anfuka. Ogamba otya e New York bagamba ki? Mwebale okubanga olabirira munnange ate abaana baffe. Ye mukyala gyali yananfuka yangamba ebigambo bino nti nze muzungu natambula ne culture yange era abaana wadde b'Amerika naye nfuba nnyo okubeera nga mbateeramu ennyimba z'ewaffe ne bazimanya ekirungi nti mukyala gyali yananfuka omwami wa wano kale bw'atyo akozesa omukisa ogwo okubeera nga abateerako ebintu ebyo okubeera nga bamanya ebintu. Ssekaggya Ibrahim oli otya munnange nga walaba n'obulwadde smallpox n'obulwadde bwa ddala bwamuzindaawo ne bumuteeka wansi. Kale gwe muganda wange eyo yonna gy'oli eyeetaaga ennyimba zino ez'akadongo kamu jangu onsange e Kasubi ku basooka kwa Vula Stage wensangibwa. Oluyimba nduteerako 5 ntandikira ku nnyimba za 15. Gwe ayagala oluyimba ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Naye siri monopole nkugamba nti sooka ogendeko ku libraries ez'enjawulo search engines ez'enjawulo kati ezo ezikubuze zojja ompe sente ezo zenjagala. Kati ate mwe abajja ku WhatsApp bambi nsaba ojje n'obuvunaanyizibwa. Omanyi omuntu obuvunaanyizibwa tubulabira ku bino ebintu ebitonotono bye tukola. Omuntu ojja ne bakugamba nsaba ompeeko ku manyago kw'osajja owangalya nti ate amanya gaaki. Eyo bizinesi eba ennemeddewo. Sisobola kolagana na muntu atasobola kweyogerako. Kati tulina baganda baffe abalala abajja ne buhayi ndowooza tebukola. Tubeere ba buvunaanyizibwa. Etuukira ku nsonga nti munnange nze Joel Ochieng ekindeese njagala nnyimba za gundi. Ekyo kisobola n'okunnyanguya mu messages 10 zensangako nsobola okubeera nga nzijjamu eyo kubanga njiraba nti erina omulamwa gwerina. Naye oli akuweereza hayi n'omugamba hero njogerako naani n'akuddamu hayi kati oba oyagala nkuzeeko ki? Kale olunaku olwaleero nkoze ne Joel Ochieng ku kamera. No omwami ono kamera maani wange twebaze Mukama Katonda amusobozesezza. Namusanga mwana muto mu 2017 ndowooza yali mu P3 ku Buganda Road Primary School. Ntambudde n'omwana ono okuva 2017 okutuusa kati era ndowooza n'abasinga bamanyi he's my brother, he's my Rito. Naye abamanyi nti mu bulamu osobola okusisinkana omuntu n'oba nga olina ky'osobola okubeera ng'omugattako. Ati nga nze nasisinkana abantu ab'enjawulo bangasseeko oba oliawo nange ndina kye mbagasseeko. Nze omuntu gwe nasookera ddala okusisinkana mu music industry y'akadongo kamu yali Muzeeyi Celeste Kasule. Naye sinza kugamba Muzeeyi Celeste Kasule byangasseeko okuva lwe namusisinkana. Ayinza okuba tampadde financial oba ki naye social capital kikulu ino tyangase ku bantu ab'enjawulo. Mwami Mubiru Charles Kikaya College School twasisinkana 2021 naye okuvaawo tutambudde mu bintu eby'enjawulo mu bulungi ne mu bubi. Mwami Makumbi Junior bangi list endless abangasiza naye nga twasisinkana busisinkani. Kati ye kamera maani wange Joel Ochieng yamaze senior 4 era ya performance bulungi lwakuba munaye bye yafunye sibitegeera mpulira AB byebyo bye yafunye. So wekityo kale muntu wange nkwebaza okubanga ongoberera. Sigalako nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst. Kikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 1 5 7.